Geoffrey. Amanyago? Erinnya Kawesi Geoffrey, ani mukazi wa fiimu okuva Mbuga Wudu. Nga ni muzanyi waazo. Okay. Olwo tubadde wano mu kkooti. Naye ekisinze nze okuneewuunyisa bano abasajja babuzaabuza. Ebintu abirya bimwokya naye n'abuzaabuza nadda mu twemolerako ekituufu kiri nti omusango tugumaze era twaguwangudde. Naye obuntu obutono bwe bagamba obuyitirira abo obutuleetedde leero obutatuwa nsala. Naye basazeewo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Okubiri tugenda kuddayo n'essaawa 6 omulamuzi atuwa ensala ye nga bwekoze ki nga bweyimidde periodi naye mube bagumu omusango otugulinyeeko. Okay. Gubawadde kyakuyiga ki nga mu abazanyi ba firimu? Omusango guno gutuwadde omukisa nti ku misango gyonna egya copyright gye tubaddemu ebbanga lyonna tetufunangako musango gubeera kugamba gusunsulwa nga musango guno. Era nze ndi musanyufu nnyo nti omulamuzi okusingako abalamuzi abalala abazze nga batunda misango gya copyright babadde bagira nnyo nti uyu musango agukusinze naye tutafuna nnyo kinyusi omusango guno kubanga ba pirates kati tulabye engeri gye babadde beekwekamu okunyaga ebiyiiye bino kunyaga firimu zino nti omulamuzi ono adiginze nnyo into deep mu musango guno nekiba nti kitwongedde okuyiga how to engeri gy'oku approachingamu ba pirates bano n'okuba nti ne ba producer ba film how engeri gye bagenda okuprotectingamu works zaabwe. So nze ndi musanyufu nnyo nti omusango gutambula bulungi olw'ensonga nti kati witness asembyeyo eyakebera ebintu bino ebiri mu yakebera computer n'alaba engeri firimu zino zibeeramu zibbibwamu nga obujulizi bwe n'abuwa olwaleero bulungi nnyo. Kakati tugenda kuddako nti aba state ne council wabali bagenda kuwa submission zaabwe kugamba submission zino ziri nti ebiwuliddwa byonna kati nabo bagenda kuwa endowooza oba abantu bano basobola okwewozaako oba omusango gwabasinga dda. Tekigenda kusalibwawo nti nno basala ku musango oba bagenda kusalawo oba basobola okuddamu okwewozaako oba omusango gwabasinga dda. So kyekirungi nnyo ekiri mu musango guno katugenda kulaba wali eri nga 22 oba ddala balina okwewozaako kyekyo nga 22 kyetulinze oba omusango gwabasinga dda naye nga ffe kyetumanyi omusango gwabasinga dda. So kakati twagala bajje buzzi ku mmeeza tulabe engeri gye tuyinza okutambuzaamu firimu kuba tubeetaaga kubanga bali mu kutunda firimu nye babadde bazitunda bubi. Kakati bajje ku mmeeza tebalinda na musango guno bayisobola okukola pre-bargain baga nti wayi gwatusinga tubabula tule ku mmeeza. So awo tuli awo naye nga tuli basanyufu. Nzira ku bujulizi bwe baleese olunaku olwaleero omujulizi alazeeyo trailer mu kifo kya firimu ya Layira mwenga abalopa omusango tekibakanzeemukko. Kakati ogusula gukuwa empoza nze nganze tekinkanze kubanga guno omusango ekyamazima twaguwangula dda kubanga amazima gamanyikiddwa. Nange nyumiddwa nnyo omusajja ono abadde atunula mu nsonga zino alagidde ddala nga agenze dipo okusinga ku bantu bonna babadde bakwasaganya emisango gino egya copyright. Naye nze kyemmanyi era nkigamba buli muntu yenna ffe tetuyina nnyo busungu oba kiruyi eri abo abantu nga bano betubadde tuyina mu kooti olwaleero kubanga tubeetaaga ge mazima nti batunda ebintu byaffe. Naye ne bwe munaabibba mutya omusango gusigala musango. Copyright tugenda kulwanagana n'omucupuzi okutuuka nga tumukubye ekigo ate nga tugenda kumuwangula kubanga ffe tuli bayiiya temulina kuzanyira ku mirimu gya muntu nga temusasudde. Omuntu muwe kyeyeetaaga nawe osobola okufuna kyeweetaaga kubanga nawe wajja mu mulimu wajjamu kugufunamu. N'olwekyo omucupuzi yeetereze kubanga omusango guno twaguwangudde dda ate nga tugenda kubawangula lwe bunaba bameka kasita temwetereze. Zanti wala obako ku firimu gye bayita Layira okwo era agijjeyo n'agipuleyinga nga yeeyo firimu Layira because a film is identified by a title. So toyinza gamba nti firimu ebeera awo bubeezi era bagamba firimu yo title ki nti Layira. Era firimu title bwazanye movie agizanye nga Layira era nebeera n'akulaga ne classification
regulation za media council nga ebyo byonna bibadde bikwatagana ku film. So siwabaddeewo nnyo wadde nga kuloya wabali abadde alowooza nti ono asoma omugira n'ekirala kyabaddeko. Amanya Namwanje Sophia sekyakyanye nti nno sibadde mu mativu naye mbadde neewuunya lawyer engeri gy'annyonnyoddemu mbu trailer ate si ye firimu. Ebintu bino tabitegeera bulungi. Trailer ye firimu kubanga trailer ekonvatingibwa mu firimu era ennyonnyola firimu bweri. Kati ate agamba atya mbu si ye trailer. Ekirala nebaza nnyo ba movie makers mwenna babadde bajjanga ku court. Bambi beebale nnyo, beebale obugumiikiriza tubeera abantu tuyita mu bingi okusomozebwa kungi naye bagumiikiriza. Ne neebaza n'omukyala Lord's Corner ataddemu effort okulaba ng'omusango guno tugutwala paka. Ate nina essuubi nti omusango gwo guwanguddwa. Nali manyi nti obujulizi bwa forensic bwe bujja mbulagira bulagizi tutuwangudde kuba forensic yemalayo yukakasa nti bye beegaana nti tebabikola bisangiddwa mu kompyuta zaabwe si bwe kiri. Kati bwe bimala okufulumiramu kati ate ne badda ku kalango mpulira oba butali bumanyi oba kanso awoza omusango gw'atategeera. Simanyi bakanso bali badde basookanga kuzuula kiki ekiri mu mulimu gwe bagenda okuwoza. Kyamakulu nnyo kuba neewuunya okubanga kanso tomanyi nti firimu akalango kava mu firimu ziropeddwa nnya ne weesiba ku kalango k'emu ng'endala kweziri nebiki. Kati mba nina obusungu ku bintu bwe bityo. Setagagamba abantu tugenda kuwangula omubbi tawangula gwabbye. Olaba YouTube oteekayo firimu ng'erimu ka sound nekulagira nti copyright naye ngamba otya firimu enamba nti omulamuzi ne kanso zibe tebasa kumanya ekyo.